omulabi gwange wa YouTube nziramu okubuuzaako mukwano gwange osiibye otya wasize otya gyebaleko gyonna gy'osinzira okuba nga olaba abali Oman, abali Dubai, abali USA, abali mawanga gonna ag'enjawulo ne Uganda wendinze mwenna mbabaza okubanga kwe muli mu followinga feedbacks nzifuna. I'm so happy and grateful and so humbled okubanga mubaako bwatona likinga tona subscribinga kikoliko obeera ate nga tosubwa ndi Ruth Balanga bulijjo atiranga ndite ebintu by'enjawulo bingi ddala naddala ebiba bikutte omubabiro. So olunaku olwaleero nzize n'abasinga badde bampeeza messages nga mumbuuza ti omwami weyogerako awonya sukaali mu show ya Twezimbe bambi tubuulire tumusanga wa contacts biki naye nga bakifutya okubawa essimu kiyinza obutabamalira. So nensala olunaku olwaleero nzije twogere ku sukaali. Abantu abasinga abafudde COVID-19 abasinga badde balina bipressure bisukaali ngate sukaali basinga obbaluma waye COVID lwakyazika kuluma balina sukaali kubanga omubiri gwa gutandisa okukeewa nga gutandisa okukendera. Abantu abasinga nga sukaali tawona naye ndeese yennyini oyo yennyini omwami gwe nali njogerako ate asobola okubanyonnyola sukaali awona tawona ye awona atya yawonyezaayo baani era akola atya ddagala zungu Uganda tabula wano mu birime byaffe bya Uganda bina tugenda kuba nga tubitegeera. Ndina omwami Senfuka kansaba babuuzeeko ate tugende mu maaso. Atuwuliriza mbalamusiza nnyo. Amanya gange nze Senfuka David nesiimye okuba ne interview ne mukyala Lucy Kalibala ngenda kunyonyola byemanyi bikwatagana ku bulwadde obwo bwe natandika okunoonyerezaako mu 2013. Yes, genda maaso. Kakati ono otandika otya okunoonyeza ku sukaali? Kakati mu kusooka nze banzaala Masaka. Kati tuli mu district kati y'Ebukomansimbi naye luli yonna yali Masaka nga tebanagisalamu otakyabakuza awo ebyalo biringa 3 ng'okutte kuli omu kibingi. Kakati banzalira maama wange ndowooza naye akwatibwako mu bintu bino ebyokuvumbula eddagala lya sukaali. Kati bwe nazaalibwa nali mpeza emyezi 9 nze nga ndi second born. Kati maama wange ofumbo bwe ne bufa ate yali yafumbirwa ku kyalo. Kakati maama wange ne babaawo omukwano gwe yali abeera Ntebe. Kanya kusaba yongere ku ddoboozi. Ne wabeerawo omukwano maama wange mbidde mu byonna. No, it's okay, tandikira onenge ddoboozi nga divaayo. Nga banga ayogera naali. Kakati maama wange yali yafumbirwa ku kyalo. Kati n'azaalayo abaana 2 gye yafumbirwa nze nali wokubiri. Kati bwe nali mpeza emyezi 9 maama wange ofumbo ne bufa. Maama wange bamutwala Rosemary Nasuni. Kati ofumbo bwafa n'avaayo naffe twali 2. Kati n'atuleeta n'atulekera nnyina amuzaala jjajja waffe Yerewuniya Nakiwala Nalongo na Muganga. Kati ye n'agenda bamutwala Entebbe. Kati bamutwala Entebbe n'agenda okukola mu nnyumba y'omuntu. Kati yali tayinsobola genda n'abaana kati n'atulekera jjajja omukazi amuzaala. Kati jjajja oyo yali amanyi okukola amaddagala ago. Yali munozi wa ddagala. Kati nga ndaba abantu twagenda okukula twegereza nga abantu bajjaawo ne bamugamba nti kino kinuma olubuto lunuma ekiwundu kinuma omutwe gunuma. Kati n'abanogera amaddagala abo n'agabawa ne banywa ne bawona. Kati nze ne nkula naye nga ndaba akola eddagala eryo bwe neetegerezaamu ne ntandika okumuwerekera gy'agenda olinoga nga mukwatirako n'atandika okubeera nga nze musekulirako n'atandika okubeera nga amaanyi gagenda gamuggwamu n'ampa n'obuyinza obw'okuyenge ng'oggabira. Kati mwageranga mwenna okunoga eddagala notandika odditegeera ebikolo ng'obiraba. Ebikolo nga mbiraba byanoga. Kati bwe nagenda neetegereza nkulamu n'atandika kati ng'olwantuma nanga kati genda onoge kiina ki waliwo twabadde mu kino oleetose bule tuwoono. Naye bulwadde ki abantu basinga ng'okomplaininga nga bajja gyali wabeerangawo obulwadde bw'okuwukuuka. Kati okuwukuuka abasinga tebakimanyi naye ndowooza ekigambo ekyo kiri nnyo mu Baganda. Okuwukuuka oba olya nnyo ate nga bw'olya tokuta oba bw'oba okusa oddamu okulya amangu. Ekigambo ky'okuwukuuka. Kakati abantu bajjanga gyali ye ng'agamba nti abantu abalwadde okuwukuuka bulwadde bwa mutawaana nnyo nti oba olya mu dakiika nga 3 mumaze okulya ate enjala neddamu nekuluma. Obanga alina ebikuliira mu lubuto. Kakati nga agamba nti obulwadde obwo bwe buba bukutte omuntu aba bulina aba alya nakkuta naye mu dakiika 3 ate nga alinga amaze wiiki nga tanaba kulya.
kakati yenga nti obulwadde obwo bukwata bujja ne kasumagizi simanyi oba lwaki yayita kasumagizi ng'agamba nti nno olumu omala ate okulya kusaawa eyo osumagirira awo oliiridde ate ng'agamba nti obaire olina obulwadde obwo ofuyisafuuyisa nnyo ogenda nnyo mu kiyigo kati n'agamba nti ekyokubiri osanyalala ebigere n'amagulu ekyokusatu n'agamba nti amaaso gajjako olufu gaba tegalaba bulungi kati ekyokuna n'agamba nti ekyokuna woba olina ekiwundu ojja ekiwundu ku mubiri gwo ng'olina obulwadde obwo tekiwona kakati mu kunoonyereza kwange ndaze nti ye bambi ndoza yajjanjabanga sukaali mu butamanya nga takimanyi nga kitakuwukuuka kuba kati nze nkizudde mbadde n'abantu benoonyereza nabo oluvannyuma ntandika ebyokunoonyereza bino n'abaneegattako abakugu kati bwe bakindaga ne baŋŋamba no jjajjaawo kyayitanga okuwukuuka sukaali kati atandika obutabalansinga mu mubiri kati buli kaseera omubiri guba gukubanja emmere n'okufuka kakati nze nkizudde nti oyo yajjanjabanga sukaali nga tekimanyi kakati nemulekayo mu kyalo nenzija e Kampala nga nkuzeemu yansomesako katonotono bwati yalina busobozi yansomesako katonotono kanenzija mu Kampala kati wejja mu Kampala netandika okunoonya opportunity ng'abantu bwe tubeera nga ye gyali mu kyalo kati ate waayita ebbanga n'alwala n'atuka okubeera ku ndiri kati era netumujjanjabira awo ku ndiri awo nga ngira nnyo nengendayo Masaka omulaba kati wano we yamala okufa 2016 nenva mu Uganda nengena nsenge Buwalabu eyo nembeera eyo kati wemba ndi Buwalabu nendaba mukwano nenfunayo mukwano gwange mukwano wejji wange ogenze wantu nenfuna mukwano gwange nyonyo nga bamuta Mustafa kati Mustafa yali mu Pakistan n'alwala nga alina obulwadde obwo bw'okuwukuuka yali ali diabetic ngera yeekuba empiso naye n'afuna obulwadde bw'okuwukuuka kati okuwukuuka kwe yafuna nti twagenda nga netulya emmere kubanga netulya fembi kati ye nga alina akasaawo katambula nakagula emmere n'agiteeka mu kasaawo nga tuvaayo kati ate musawo wange mugenda omulaba ng'atandise emmere eyo agenda ayongera okulyako ate wali nga yakkuse kati nemugamba naye ekyo kyolina obwo bulwadde era bwamutawana nakula n'omuntu ng'akuwa eddagala nemugamba tugende Uganda nkuwa eddagala kuba sisobola kuliyisa ku bisaawo kakati era ngamba nti ndi diabetic ono sukaali yaleeta ekyo nemugamba no oba sukaali omulina oba tomulina naye nze nkugambye obwo obulwadde buwona kati bwe twajja e Uganda 2013 nentandika omuwa eddagala eryo kati wentandikira okutandika okunoonyereza ku sukaali endwadde ya sukaali kati Mustafa yawona kati bwe yatandika okunywa eddagala eryo okuwukuuka nekusiika nekugenda nga agamba nti kati asobola n'okukera kumakya n'awuza ssaawa nnya nga talina lya breakfast biki yali tasobola ngera asula n'obugaati awo weebase kakati bwe yamala okunywa eddagala eryo n'atandika okundipootingira nti omanyi lulimbadde siraba naye kati omanyi ndaba kati n'atandika okugamba nti kati omanyi ne sukaali mu mubiri zitandise okudropinga ku sipiidi ey'omutawaana yali yekuba empiso kubanga woba mulwadde wa sukaali abasawo bagamba sukaali bwakke nnyo n'abeera wansi eno ali mu nnomo bayinza nokuga nti empiso togikuba kugamba ekyo okyekolera abasawo bakutendeka ye insuliini kati wekuba empiso neweteekamu insuliini kati yalina ekiwundu ku kigere nga kimaze emyezi 19 ngaera bamugamba okutema hugulu naye nga akyaganya akyali reluctant kati ekiwundu ekyo nekiwona kati ekiwundu wekyawona nekitandika okuwona nangamba nti ofiisafusa ekiro kati takyazuukazuuka omulundi gumu gwokka kagamba ye nga atandise okungamba nti eddagala lino lyompa lirina nekirikola ku sukaali kakati bwe yatandika okunywa n'ayongera n'anywa n'atandika okugamba nti kati n'amaanyi gakomyewo nakolaki manyi nakyeŋŋamba abantu nti okulwala oba okuwona tebakukweka bw'oba omulwadde abantu bakimanya nti oli mulwadde bw'obanga oli mulamu ogenza owona nga obadde mulwadde era abantu bakiraba nti gundi abadde mulwadde naye kati agenda awona so nange natandika okulaba nga omuntu kati gwenjogera naye si oli gwe najja naye munyonyo natandise okubeera omulamu nekiwundu nekikala kati yagenda okuva mu Uganda nga takyakozesa ddagala lyonna lya sukaali yamalamu nemyezi 2 naye nali mmanyi nti kiringa accident nga nange sirowooza nti nno ayinza okuba nga awonye sukaali naye kati bwe yavaawo n'addayo e Dubai nze nakola ki natandika okunoonyereza ku bantu abalala abalina sukaali mbaweeko ndaba oba nabo banaakompulenga nti sukaali waffe atandise okukendera oba awonye
wano mu Uganda olina boogezezzaako kati nentandika 2013 nentandika waliwo omuvubuka nga yali akola mu laboratory ewantu ng'akebera musaayi ne mutuukira mu mpolampola atandika divertinga ku balwadde abamu balaba nti balina sukaali tubawe ku ddagala eryo abaludde nga bali ku ddagala lya insulini kati nabo twagenda kulaba nga abantu bagamba nti bawonye twagenda kulaba nga buli alinywako agamba nti awonye kati abantu ne beebuuza lwaki abantu bagamba banywa eddagala lino bagamba bawonye sukaali kati ne batuwa amagezi nti nno ne wabawo omuvubuka yampa amagezi yali asoma busawo Makerere nti kwata ku kemika eyo liquid eyo nga bw'ogiwa abantu okuginywa ekyokusooka eddagala eyo lyalifaanana litya eddagala eyo ngenda ku ttale nenoga ebikolo ng'oli bwe yabinoganga nembisekula kati nasooka nabisekulira mu kinu naye kati naleeta akuuma akabiblendinga kati nensengejja nentekamu amazzi obukosa amazzi gaba amafumbe nga omanyi nti ennaku zino tokyanywesa muntu mazzi gatali mafumbe nenyenga nemuwa egirasi n'aginywa kakati nentandika ne banga nno ddira mu ngeri nga bw'olikolamu eddagala eryo litwaleko mu laboratory za gavumenti eyo bakebere balabe lirimu ki kati bwe twagenda okulikebera aba gavumenti ne batugamba mulimu ebirungo 10 ebyo Samuel nedda mulimu ingredients kugamba ingredients oba byebiringa byotamanyi gwoyinza okutunuulira omuti naye nga tomanyi nti Katonda alina byeyateekamu kati mu science byeyateekamu ebyo mu science bo babikolamu amadagala so ebikolo oyinza okwateekangamu ebikolo 3 naye nga bwokebera mulimu ebirungo 10 nga mulimu ebirungo kati ebikolo ebyo 3 kati nyenga ebikolo 7 kati ebikolo ebyo 7 nga baga nti bwogenda okebera eddagala eryo lirina ebirungo 10 naye ng'ebisatu ku byo buli kirungo ekyo oba okiina kyokka kiwonya sukaali owonya sukaali kati ate jjukira biri 3 eka kati nekitu kikakasa nti ekitegeeza abantu bwe banywa eddagala lino ne bawona tekiri accident kintu mu bya sayansi mwekiri mulimu eddagala eribawonya kati ate aba gavumenti ne batubuulira nti ate mulimu birungo ebyo kamumu na kino kiwonya endwadde zino kati ne batugamba mulimu ekisobola okuwonya amasavu ze cholesterol mu musaayi ne batugamba mulimu ekisobola okuwonya ensigo nga zirwadde mulimu ekisobola okuwonya ekibumba nga kirwadde mulimu ekiwonya omutima ne batugamba mulimu ekirungo ekirala kyosobola okukolamu quinine ono gwe bamira mulimu ekirungo ekirala ekiwonya olususu ng'eddagala lyennyini eryotabudde ery'okuwukuuka kakati ekirala kye batugamba abagavumenti netugamba naye wemba mubadde muliwa ku bantu kati gyetaaga mukoleyo test endala bagita pharmacology analysis okukebera eddagala eryo omuntu walikosa lirina obulabe ku muntu side effects kati ne balikebera ne bagamba liri safe era balikebera nga liri safe ne batugamba naye eddagala lisobola okufuuka ery'omutawaana singa okozesa lingi nenkubadde liri safe bampa ekyokulabako ne banga nti kati panado abantu bamumira era awonya naye bw'okwata panado 12 n'ozimira omuntu awutovaawo kati ne batuwa ebipimo nti omuntu alina kilo bweziti mubeere nga mumuwa bweriti omuntu alina kilo bweziti ne egi n'emyaka bwegiti mubeera nga omuwa bweti ne babituwa kati awo kyetwaddako okukola bascientist awo olwo nentandikira ddala lisaaki olwo nali negatiddwako n'abavubuka abalala gwe watandise kuwa kujjanjaba wano like mu banene nedda olwo n'abanene nga ntandise kati ntandise mpolampola nga bamu bategedde kubanga omuntu gwe nasooka okubuulirako nti nno ndabika nfunye eddagala erijjanjaba sukaali yali Honorable Tafiire kati Honorable Tafiire n'asindika abantu bangi yasindika abantu bangi n'asindika n'omu ku muntu barelative be baali 3 n'asindika baminisita banne so Tafiire yalina sukaali ye teyalina naye yali mukwano gwange kati bwenagenda omubuulirako nagamba gundi ali bubi afa gundi ali bubi afa nandika okumpa abantu bangi kakati ntandika obbawanga bonna bawona kakati awo ne batugamba aba scientist nti mukoleyo test eraga nti nno kati balina kye bayita animal trial bagezesa eddagala ku bisolo kati ebisolo babirwaza obulwadde obwo bw'oba ogamba nti neddagala eryo libuwonya kati batandika oddiwa eddagala eryo balabe bakiwona kati nakyo nekiwona kati ate mukuwona ne baŋŋamba nti mukuwona bwe babirwaza sukaali waliwo ebintu mu mubiri gw'ebisolo ebyayonooneka ng'ekibumba nga kidini ng'omutima kati ate mu process y'okugyamu sukaali n'ebyo nabyo byaddamu ne bisitowalinga ne biwona ebyali birwadde ogani kati ne batubuulira nti eddagala lino lijjanjaba ne kidini omuntu aba alina kidini nga bagenda zijjamu tebazijjamu ne batubuulira ebintu bingi kati awo ne tuvaawo
kati awo nga ntandise okugenda nga ndiwa abantu kati mu 2015 nensinkana omulamuzi John Bosco Katuusi namusinkana ntya kati mutabani we alina mutabani we lawyer wange kati mba ngenze ewo okumugamba nti mbadde njagala kukola patentinga eddagala lino lyenvumbudde kati nembuulya navumbula eddagala eriwonya sukaali naŋŋamba ye nti eddagala eryo mbadde nkusaba osooka owe ku taata wange kubanga yafunye ne stroke yabadde Nairobi amazeeyo omwezi mulamba nti naye abasawo bamugambye nno sukaali yasinga okuleeta stroke eyo. Omulamuzi yawumula kakati mutabani we nemugamba nti mukubire wakkiriza tulitwaleyo nakati kati twamukubira naga muleete kati twalitwalayo nemusanga nga afunye stroke takyasobola kwogera bulungi wa olulimi ofuna stroke olusanyalala n'omwe gwali gwewese kati naluno oludda nga tetukyalina maanyi ebwongo baddemu kati nemugamba nti jaji nze kyenkuwaako okukakafu nti sukaali ye ngenda kumugjawo eddagala lino kati olinywa nebiri ebya stroke tusooke tubireke naye kati ekirungi bwe yanywa eddagala eryo yalinywera wiiki 3 n'awona sukaali kati bwe yasooka n'anywako wiiki emu nenkubira mutabani nemugamba muzeeyi ali ati nanga munaino seewuunyiza muzeeyi abadde takyasobola na kugula geeti naye ngenzeeyo ng'omwana gwabeera naye taliiwo muzeeyi yanzigulidde geeti ng'alina amaanyi kati nemugamba nti eddagala eryo literukikola abantu bagamba nnyo nti oluvinywako bafuna amaanyi kakati wiiki wezaawera 3 eddagala nalivaawo nga sukaali agenze mu nnomo yeewuya bulungi alina amaanyi kati nemugamba nti kati jaji eddagala liyimirize toyongera kunywa wakati oba tokyalyetaaga kati naliyimiriza netubeerawo kati ye bwe yalaba ng'awonye ndoza oba nekimusanyusa oba kyamwewunyisa kati n'akwata ekkalaamu n'awandikira gavumenti naye abanange mbadde mulwadde wa sukaali bbanga emyaka 13 mbadde ku insuliini naye omuntu ambadde eddagala wiiki 3 nempona mbadde nsaba omuntu we mukwatagane naye munonyeze ku ddagala eryo liyinza okuyamba abalala naye kati baluwa ndoza aba gavumenti oba baali bize tebagiddamu bali bize kakati netubeera awo omulamuzi nankubira n'addayo n'ava eno gyasula mu Kampala n'addayo ewuwe mu kyalo ekwingiri kati nagira nga nkubira ku ssimu naŋŋamba benawandikira baakunoonya nemugamba nga tebanoonya netubeera awo nange nemuva kati nentandika okubeera ddala mu Uganda nga nkola research kakati nenegattibwako abasawo 2 baava mulaga eyo kati oba kirabanga eddagala lino liwonya ne basalawo okunyambako bambuye ebyesirina kati olwo emirimu gyange mu Uganda nakolanga ki nanoonyanga amadagala ago nengawa abantu buli lunaku nemanya eryagundi olwaliggwawo yaŋŋambye nemutwalira negundi kati ebiseera ebirala kyenakolanga nga nsinkana abasawo nensinkananga abasawo baali bampadde nebanga tugenda kukuyambako tubuuze ebyagala okumanya aye naffe tukubye ebyotamanyi ndwadde ya sukaali kati nembasinkananga buli wa 6 n'olwesande nga balumpadde kati nga mbabuuza njagala okumanya sukaali kyeki omuntu waba alwadde sukaali biki ebyonoonese kati nebanga nti omuntu waba alwadde sukaali ebiseera ebisinga akataago oba ke bayita pancreas ebe erwadde ngaeyonoonese kati bweyonooneka erina sensa zaayo mwekolera emirimu gyayo kubanga yevunaanyizibwa kujja sukaali eyo mu kibumba omubiri gumukweka eyo mu kibumba kati waba ng'agenda okuvaayo omubiri gwagala omukozesa message bwegenda ku pancreas nemugjayo gye bamutereka nemuleeta nemuweereza omubiri gumukozese kati kyekibaawo kati omubiri we gufuna agumala ndowooza byengeri gye bicommunicatingamu organism ndoza gwandibadde tugamba nti toza gusindika message nti lekera oyo kati pancreas terekeraawo esigala eweereza kasukaali n'aba mungi kati omuntu n'alwala n'agwamu amaanyi n'akola ki kati babeera nga bansomesa bingi kyokubiri nembabuuza lwaki omuntu wagenda ku sukaali ku ddagala lya sukaali nga mulwadde alina ddibeerako obuwangazi bwe bwonna nebanga nti ekyo bwe kiri kubanga tewanabaawo kyuwa mirembe ze namukwano gwange atambula n'akasawo insulin buli kadde nakuwa mu lubuto nakuwa ku kisambi ate wafuna ebbwa luba lutalo kati kubanga bwofuna ebbwa liba terigenda kuwona
kati bino bagenda nga babimbulya katulonga azimba ebigere yani antu wange batemako ddala okugulu kamutemako kubanga owajja akawundu tekawona kati katandika okulya okugulu kwonna nekuvunda kati balina okutemako kweyongerayo era batakutema kate kusobola okuleeta kansa amangu n'embiro kakati awo 2016 nentandika ate kubanga olwo nali ntandisa amadagala omukadde oli gonna geyandaga ogenda nga ngajjayo kati olikola mu liquid oba nga otandise okukola empeke nga ndikola mu liquid era nakati likyali mu liquid okyakunyakunya mukablenda kakati 2016 nentandika okunoonyeza ku kansa namunoonyerezaako nti nali ndabye baali bandeetedde omuntu ow'ekiwundu ate nga nalaba nga omukadde oyo ng'abantu b'ebiwundu abawa amadagala ne baganywa konandika obbawaako amadagala ago balina ebiwundu nagenda okulaba nga bangamba nti tugenza okuddayo mulamu nga batugala ne kansa mu mubiri zitandise okuggwamu so kati 2016 nenoonyereza erya kansa kati 2017 amadagala ga kansa ne sukaali gonna gaali gawedde nga byonna obirina nga byonna mbirina nga biri mu liquid form mu ddagala lyaffe erime mu Uganda kakati ki kye twakola bwe twamala odigezesa ku nsolo nga tulina okugenda odigezesa ku bantu kati gavumenti yekuwa olukusa olugezese ku bantu biki ebikuyamba ogezesa ku bantu okukkiriza oteekayo nti eraganyo balikebedde ng'emitendera gyenzize empitamu balikebedde kino nga liri seefu kino liri seefu ebipimo byempa omuntu mbirina kati gavumenti nerwawo okutuwa olukusa olwo aye nga tebagamba nti batujja ddukuwa naye nga buli kaseera batujuliza mulindeeko ababiri ate bagenze South Korea biki kakati during covid nga tuli mu lockdown nembuza baloya naye tukole ki dine eddagala tetugenda kusobola kulimaliza olw'ensonga kati gavumenti eringa ate eyagala okufuuka ekijinji tetuwa lukusa tesalawo baloya ne banga tubatwale mu kooti kati twatwala mu kooti ne tuteekawo tugenda kuleeta abalwadde abawonyezeddwa eddagala eryo abantu 8 be tusobola kati okumobilizinga okufunako obaabo baali basingako netugamba abakansa tugenda kuleeta 30 kakati olwokuba twali mu lockdown ensi eggaddwawo lwa byabulamu ensi yonna nga buli kintu kyokona ku bulamu abannamawulire bakyetaaga okiwandiikako kati bannamawulire bawandiikako ne balaba n'omusango ogwo tugenda kutwala n'omulamuzi yawumula ne badduka ne bamugyako interview omulamuzi oli yawumula John Bosco Katus Justice John Bosco Katus retired kati nga bamubuuza nti twagala otubuuze sukaali yakwata ddi eddwaliro kye eryakugamba nti nno ofunye sukaali yali dokitaani yakuteeka ku ddagala ki olimazeeko bbanga ki ono ye wamugjawa gwogamba nti yakuwa eddagala n'owona wamusanga otya bukyanga kuwa ddagala eryo bbanga ki kati omulamuzi we yakola interview negenda mu mawulire kati abo abantu kwe kutandika okumanya nti waliwo omuntu atudde gavumenti mu mbuga olw'okuba nti ekyaganye okwapurovinga eddagala erya sukaali naye weriri kakati awo abantu kwe kutandika okumanya nti waliwo asobola bayambako ne batandika okunoonya bayambako kati eno nga bwentambuza n'omusango naye kirungi olunaku lweggulo omusango gwawedde nga naku z'omwezi 18 ogw'olubereberye 2011 omulamuzi kubanga bagamba nti twabawabira tebeegaana 2021 kati abagamba nti twabawabira tebeegaana bajja nebagamba kituufu tumumanyi ne risaaki oyo gwagamba tumumanyi era kituufu eddagala twalikebera nga liwonya endwadde ezo naye waliwo emitendera gy'ataagoberera n'olwekyo okujja mu kkooti uganda twamuma olukusa tetulumumanga era tujja kulumwa naye alina okuddayo agoberera emitendera tujja nagimulaga waawo ataagoberera kati manyi kati bw'oyogera ebyo kkooti ebeekubuuza ate kati okyagala kimukuba kati mutuule mwerage ebikigo by'otaagoberera nabo ebintu biggwe so kati tulinze era tukyalinze lukusa emyaka egyo emeka kati mumaze emyaka emeka ng'ogoba ku lukusa kati emyaka gibadde ng'esatu ngakulukusa naye kati bagambye bayogera kubanga tekyandibadde kirungi aba gavumenti okulimba omulamuzi be bamugambye so kati tubalinda naye ndoza bajja kukikola kubanga tubadde tetunaddayo kooti we twajjanjuye ekirowoozo ekyo
netuwa emyezi 2 nti mugende mukkaanye outside court tumukomewo mumbuulire kati eggulo lwe twazeeyo kati eddagala lino bwe mba ntandisa oddinywa kati kange olukusa lutuwadde bwe ntandika oddinywa mala bbanga ki okuwona sukaali oba kisinza ku bungi sukaali bwa nnina kakati ekyo nakyo kimatalinga naye kisinga ennyo okumatalinga kati engeri kubanga kati mbadde noonyereza ku mibiri gy'abantu giba girumbiddwa giba gitya gyeyisa gitya nazo ziiza okubanga naye ebeera factor naye kati nze kiteeka mu blood group nkigamba nti nno emibiri gy'abantu gyanjawulo kati omala ogamba nti emibiri gy'abantu njawulo era abalwadde bakimbuuza nti olowooza ngenda kubonera bbanga ki ne mugamba kati omanyi mazima matuufu kati ku ssaawa zino simanyi naye kyengenda okukola tugenda kwogera n'omubiri gwo gugenda kutubuulira kati twogera nagwo tutya wetumala omulwadde omuwa eddagala engeri bode gyerisipondingamu ku ddagala newankubadde abatannawona mu wiiki emu natandika okubuulira najja symptoms enenuma enevuddewo kati ekimpa okumanya nti omubiri gwono guwulira mangu eddagala era gugenda ddiraba gulikozese mangu awone kati ombuulira naye kati nina abantu babika bisatu waliwo abawona amangu abawona mu kyoga nno tekyewuunyisa nakino egirwawo gigenda mu myezi 2 okuwona sukaali abawona amangu bawonera ennaku 3 ne bascientisiti bagamba nnaku 3 kati ate abawona amangu waliwo eyatwewunyiza yasooka okuwona amangu yawonera wiiki 3 kati ate waliwo yawonedde ennaku 13 wali faaza ensaba amanyangaleke naye yawonedde ennaku 13 sooka gamba mu kunoonyereza kwenoonyeza mu mibiri gy'abantu n'endwadde kati nkyalaba ebinneewuunyisa naye wegenda okwogera n'abasawo bakugamba nti n'oba olwadde musujja waliwo amira panado naawona nze kati mba n'omusujja naye ntambula nagwo notumanya nti nina n'okulira olusimala kuyiibwamu nebitukumu webalenyo kati ate abalala waabeera nagwo omusujja webatamala muteekawo drip gugenda kumutta kati ate nokirala oyinza okusanga ngaoli alina just fever naye nga nina malaria plus naye ate nga nze ndi mugumu okusinga oli omulala exactly era ekyo kati ekyo mwekiri ne environment mu nkula y'ensi nakyo mwekiri pozi ekibuuzo ekirala abantu kyebadde bambuuza omuntu yayinza ate okwewala obutalwala sukaali ekyo abantu mbagamba mazima amatuufu tewali kubanga tunywa sukaali tekiriwo tulya sukaali ate era okunywa sukaali si kwe kulwaza sukaali oba okulya obubi abasawo bamu bakigamba abantu naye okunoonyeza kwange kulaga nti sukaali tava ku kulya obadde olya bubi wekiba kikontributinga ekireetako nga katundu 0. oba 1%. Naye kisinga kati okuleeta sukaali mu mibiri gy'abantu kwegamba mbale noonyereza ku mbeera environment ndozoba y'embeera y'ensi kati omuntu alina environment mu mubiri gwe kati environment eyo ekolagana n'eyensi y'ensi nga bw'ogamba nti ekyeya kizze omubiri gwe tegukwatagana kyeya ekyo ng'aba asthma babeera webale nnyo kakati kisinza okuleeta sukaali kyekiki ng'ate abantu tebakyayinga kyejjako bibiri sukaali ne kansa kuba byagala okufaanagana n'ekibireeta kyagala kifaanagana era byagala okufaanana byawukana nti ono sukaali ono kansa kati ekisinga okuleeta obuzibu essimu ze tukwata amayengo ago mu bbanga weevuze ziyoomu bye tukozesa satellite biki byafekitinze environment mu mubiri gw'omuntu kati ebitundu ebimu ne byejjako kati omubiri ne gusootinga communication n'ekyuka ne guva mu order ne gudda mu disorder katonda gy'atagutonderamu kati abo ekyo kibaawo endwadde esobola okusooka okujja amangu ddala sukaali na kansa kati omuntu omanyi abantu abasinga bali bambuuza era nga wembadde weetase ngamba nga bambuuza naddala ku Facebook nti tumusanga wa contacts ze so olina specific place w'obeera omuntu wasobola okujja n'akusanga kati ekituufu nina space wembeera wenatandika okukolera research zange kubanga kati abo abantu bamanya research nenzongeramu amaanyi n'abantu okuba nga bajja okuneebuuzaako n'okufuna ku ddagala kati nsangibwa Kasubi bw'otuuka ku Masiro waliwo akatawuni bakayita ku Munaku ku Munaku awo wali Kimera clinic ayo tulina joint venture nti bo bankolera paati y'ekikugu ya laabu kati ate nze ne bandaganiwa okuwa eddagala era muwali enkanaki era ndi muwa entya n'okwawulamu endwadde kubanga omuntu bw'alwala lumu ayinza okuba ne sukaali alina infection alina n'okunjawulira nti zino endwadde zezizo zino zo agende mu basawo be abalala abazungu bamuwa eddagala so kati awo wembadde nkolera research ze ate enamba y'essimu enamba y'essimu yange eri 070
070 noti musanvu noti aha kati 32 mukaaga 0 88 0750 32 60 88. So okunoonyeza kukyagala mu maaso ekirooto kigamba nti eddagala likolebwemu empeke ligende lisange abantu eyo gye bali mu malwaliro ne mu nsi zaabwe balikozesezeeyo. Empeke tezilijje mu butonde bwalyo kuba kati wano libeera fresh from the garden. Kituufu. Kati ekyo bascientist balina bwe bakikolamu n'obwegendereza ne bazijjamu ebirungo biri ebirimu ne babikolamu empeke bakikola mu bwegendereza kati nsobola oddinywa nga sinafuna sukaali okumwetangira. Kakati bayizaawo kyenkoze nkoze eddagala erigema sukaali n'okugema kansa naye nze mu kunoonyeza okwange likyali lya myaka 5 nti bw'olinywa emyaka 5 ng'atosobola kufuna kansa oba sukaali naye kati bascientist abalirikola okutuusa ku clinical stage bayinza okugaa nti bajja gyongeza oba ogisalako zodinywa nga ndi lubuto balikebera olinywa nga lubuto terina mutawana. So era ndooza ekyangu ekigenda okubaawo ekyangu kugema abantu n'abo abamaze okukwatibwa eribawonya libeerewo naye sukaali okugamba nti no asobola okuvaawo kubanga ebimuleeta tebiyinza kuva ku nsi kuno. Bana neyanza nnyo akadde kompadde mwami Senfuka David neyanze gwe nabafunye ebibuuzo era ebirala ebikwatayo ku nsonga eyo nzikiriza nkomyeredde okudda nsomesa abantu kati twagulawo ne kampani ekola okunoonyereza okwo ku maddagala ago netugibulamu amanya g'omukyalo oli eddagala yalindaga yali lewuniya kati lewuniya ekola bya risaaki ebyo okunoonyeza ku mibiri gy'abantu egenda kuba ezimba n'amalwaliro okuwa abantu kuteeya mu byobulamu kubanga nange sukaali omulabo oyo ayonoonya amaka mangi akayuzayuziza kubanga omulwadde wa sukaali oba wakumusunako eno mu kagere ate awulire mu bitundu ebiralaekyo kaakati mubagambe katono nnyo amaka genda kuteera gonna agabadde goonoonesa abakyangadde baguza ebikwanso abaami nga mufumita ekikwanso wansi abagambe ebikwanso bateekateko bisuula teyanze banaye mubeere bulungi bye